Nga bwagambye minisita ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda kubanga yeesoose okutuwa omukisa ye nadde njogerako n'omuntu omu n'aŋŋamba in fact ne mugamba nti CBS terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki ng'enjogera y'ennaku zino bweri tuguyita muziki Katiikiro oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko Katiikiro Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo 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 okuteekawo platforms ezo platforms ziba zitabatekazi emikutu emikutu egyo egisobodde okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse. Manyi nti kigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda yonna okutwaliza awamu. Weebale nnyo, weebalire ddala era naffe tugenda nenga tekwogereka kati ni bulala naye batukkirize tuguleyo emizinzi 100. Of course mpulidde bulungi era ng'omuntu yenna yina bwe yandiwulidde okusinkana Katiikiro omanyi oba otuuse waka Katiikiro okimanyi bulungi. David Lutalo olina ekivulu olunaku olwo osiibye wano oli musajja wa ndiga ozzeeko embuga n'ogulayo emijoozi naye sijjidde ku nsonga ya kivulu nzijjidde ku nsonga lwakuba nti tulina abantu oluusi be tuba tusiikuula nti gundi olaba naye akoze bw'ati baneka ŋŋende ku gundi kuba omulanga gwa Ssaabasajja guli nti kulwanyisa AIDS mu ggwanga. So kyekisinga okututabanga ate mu industry mwendi kyekimu ku bintu ebisinza okututawaanya industry akawuka n'eggwanga in fact mu ggwanga mwendi kanjogere bwene mu ggwanga mwendi kyekimu ku bintu ebisinza otusumbuwa. Industry gye tulimu yemu kwako ensibuko akawuka mwe kasinga okuba nti nno katambulira kubanga engeri gye tuba nti bameka bomanya abalwadde si specifically abalwadde olw'okuba abantu ye wasibuka amasanyu they end up so tusobola okinoganya nti omuntu asobola okusanyuka naye n'amanya nti yadde ensanyuse nina okubeera nga nsigalamu ak'obuntu nina okusigala nga neekuuma nina okusigala nga nsigadde kubanga obulamu bwe bugagga bingi ebitwala abantu naye kino nakyo kibutwala mangu. So olina okubeera ng'oli bulindaala tekitegeeza nti obufuna ogenda kufa enkya naye ate bw'obeera nga tobulina era kisanyusa. Embwa y'ekatwe gye wayimbako kati embwa y'ekatwe bwajja kubanga ekikulu wano oba wano e Buganda oba e Bulange ekikulu si lwakuba nti ekingi ennyo kuba wano ewaka mbadde nina gwe nkigamba nti muzaddewo tekikwetagisa mutwalira bingi naye n'akakiro ka sukaali kamusanyusa n'akasimu kamusanyusa nti akubyeko Lutalo awulize bwendi kimusanyusa. So wano ku mulanga gwa Ssaabasajja guno ekikulu ffenna kwenyigiramu n'obusobozi bwonga bwe buli kati nga munnamawulire gwe bw'otuusa ekintu ekyo eri abantu oba olwanye olutalo Ssaabasajja lwakulembedde. Tulaba obadde osiriikirire naye ebimu bye tutayinza buusa maaso obukulembeze tonnava mu ddoboozi obw'abayimbi King Saha Asindi n'ettuluba eryo obululu bwakayiibwa emirundi ndowooza kati ebiri tulabe waliwo abantu n'abeesimbyewo abalala babitemu naye nga bitemu naye bw'aba yeesimbyewo kisoke naye ekikulu nti nze ndi wamu n'okuyiibwa kw'obwo obuntu twagala transparency kyekisooka twagala obwerufu tubeere nga paka we banaafuna amazima kwani ne waba gwe wagambye bitemu naye kasaba nga akikoze mu butuufu mu bwerufu. King Saha nakizeemu dda ddamu obuuza ekibuuzo.
King Saha ne Cindy akizemu kibaddire mu bulambo lukufu King Saha simu bubi ti oba nti side omu simwagala omulala mwagala nnyo nedda naye lwansonga omu yabwebwako omukisa omulala ataguweebwangako kati mu nkola eyange mbirivingira nnyo muntu mu change kasiteeba mbirivingira nnyo mu kulaba nti ono akozeeko nono osobola omuwa omukisa n'akolako King Saha y'omu ku mikwano gyo ali mu ggwanga era yeesimbye ku kalulu yatadde akayimba kawayita Zaakayo oba yakatawa kawulirako nakawulirako kali katya ku ggwe kayimba kalungi awo wennyini wengattirako ennyimba za biifu zira gye zira z'abayimbi olwo lwa biifu lwina gye lugenda waliyo ne Matayo kakati babayo nawe muganda wange osobola okukola ani batulumaayo naye nga buli omu aba n'endowooza ye saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saaliyo nga bakawandiika kati nze ku lwange nze siri ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za biifu ate ne bwe mba nkoze olimba lwa biifu nja kuba sigamba ggwe mba njiyiza buya sitore yange nenjiteekawo tonneesibangako olulala nti nagambye ggwe bannange abayimbi muwe King Saha batwalemuko King Saha yeeyogerera lwa nsonga muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewo olaba nti akoze bulungi kitegeeza asobola okukola ate ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko ate era King Saha akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa we kaba nga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza n'atukulembera ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bajjuza bubinika bwa caayi nga bulimu ebiragalalagala so bonna tubagambira wamu nti babikendeeze ne basigale ku mulamwa ate oguweereza eggwanga olina ekivvulu emyezi ebiri okuva kati ennaku z'omwezi 23 ebivvulu bingi nnyo omwaka guno mbadde nsiriikiridde ntya Justin nti nno gwe obadde tonakyogerako buli lunaku olwo twakitegedde era kabisi kandagala tusuubire ki mu eno launch kakati kye baba basuubira kubanga ndi mu musingi oba in fact omusingi naguvuddemu wakyaliwo akabanga naye saagala kuba kusomola ssaawa zino njagala ngenda ndeka nsooka nseese ngenda okusomola ng'akawoowo kakuba omuli naye kye baba basuubira she ennungi naye ekyawukanako ku eno tegenda kubanga eza bulijjo egenda kubeera sho nga nnungi nnyo. Director, I'm so happy and I want to take this opportunity to thank you so much for your generous contribution towards my concert. I really appreciate this. Generosity will not go unappreciated. Thank you so much. Webale nnyo mu Luganda. Mu Luganda tugamba webale nnyo webalire ddala. Thank you so much. Bannange abawagizi bange pikipiki zino bazituwadde 6 kitegeeza Kampala tugenda kufunayo piki, Mukono tugenda kufunayo piki, Luwero tugenda kufunayo piki, Masaka tugenda kufunayo piki. Ne bw'aba omu nga kubanga omuntu omu asobola okubaako n'abantu abayitirivu mabega. So tuba tubadde omuntu omu naye ng'alina family y'abantu 2, alina mikwano gye gyagundi bw'ati abaana basomi. So tusiimye nnyo Evrage. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much for this opportunity. Tusanyuse nnyo okukola nammwe 23 Hotel Africana Kabisi Kandagala. Thank you so much. Kubanga mu ngeri endala era na bino baba babifunye ku lwange kati simanyi kikyotegere Kabisi Kandagala singa teriiwo singa Evrage tetuwadde piki. So tosaka gino emikwano n'ebintu ebiva eno tuddiza abawagizi baffe ku lw'okubanga ebimu biba bituzibuwalira okufuna mu budde. Tuba tusobola okubifuna naye si mu budde obutuufu.
naye kati tubifunye budde era ekikwatagana ne music balinde muliro. David empapula za Wovragi azikutte n'emikono ebiri ate era ne management ya Wovragi zimuweesezza emikono ebiri okulaba nga ate ekivvulu kye kitandika nga 23 kana kigenda kuba kitandikira mu maanyi n'ebitundu ebirala byonna tutegedde nti Yasinke yakikuttemu ate okulaba nga ebivvulu biggwa. Mwe bannamawulire omanyi tubadde tulina okusooka kwanza okuteeka emikono ku mpapula. Pulogulaamu y'okuwangula pikipiki zino egenda kujja mu maaso, abantu bakuumire amaaso n'amatu ku TV zaabwe ne rediyo zaabwe. Kugoberera piki oba bagenda zikuwa mu kashi zibadde mmeka? miliyoni 95. Awo kubisaamu. Buli piki bagitunda miliyoni 5. Bwe tubayiza ebivulo 6 tugenda bawa road map y'omuyimbi ku bivulo ebiddako. Kuno omwaka David Lutalo ali mu kuddiza bawagizi be. So situgenda koma ku piki 6 ebirabo nga bwe mbategeezeza nti n'ebivulo 6 bwe bivula gitukyali naye. Bannange abawagizi bange mwenna gye muli baagala nnyo kasooke neebaze ab'emikutu egy'enjawulo, radio ez'enjawulo ne TV ez'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire ag'enjawulo, thank you so much, mwebalire ddala. Omutegesi wange oba omumamirizi w'ensimbi, thank you so much. Management, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange ebigambo omanyi olumu bimubula. Your bike special. Yes. What makes our bike special is the power, the design. The extra features are the USB chargers, the unbreakable indicators, and a very long seat plus a carrier. This makes this bike very special compared to any other Boda bikes available in the market. Yes. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mugule TBS, mugule pikipiki zaffe zino tebaziseera ennune zaabwe banenanga anti naye kati ndi protest. Kati technology naye neetaddeko. Mugule pikipiki zaffe zino. N'ekirala baatuwaddeyo piki tugenda si zange nga daheyazi, si za family yange, si za baganda bange, naye z'abafanzi baffe. Tugenda kuzigabako ezo concerts ze tulina kutandika nga 23 September. Tugenda kuba tugaba piki ku Africana, tugenda gaba piki emikono Masaka, Luweero newalalayo nayona gye tugenda gaba piki nga 6. So thank you so much for the opportunity. Twagadde kati newolaba nkyuka oluusi yetategeera ate oluusi nembankoze ki ebanjogedde eno enkyusa nenzaako mu lunyanyi ngekola mpola banewa ayinani luti tunyiga. Any questions? Pikipiki yaffe eno eyitibwa TVS HLX 125. Ekigiisa 125 kwe kubanga ingini yaayo amanya agagirimu gali powered by 125 cc ya 125. Kitegeeza obeera ku zino pikipiki zaffe eza bulijjo nga si TVS okaluubirizibwa nnyo obeera nga weetisse ebintu ebizito olwa injini entono, si ntono mu size naye ntono mu maanyi. Kati kyetwavudde tukuleetera TVS netujongeramuko ku maanyi okusingako ku zino pikipiki eza bulijjo. Weetisse emiwogo ogijjeeri ewaffe e Masaka otuuse mu nsozi obeera ku TVS obeera kaweweevu. Then ekirala ekyenjawulo kyerina twagikoze ne wheels zino nga si za mpagi
oliwo edda zayogerako ze bayita sports. Lwaki nga womanyi enguudo zaffe si nnungi nnyo, kati mu kaseera obeera ng'okozesa piki ya mpagi, buli lw'ovuga distance n'okuba mu binnya ebingi empagi ezo zikutuka zikuuma, then n'omupiira guno ne guva mu timing ne weesanga ng'olina okuweetaweta mu galagi buli kaseera. So ne tuleeta alloy wheels zino teyeetaaga kugolola. Then n'ekirala nti bw'obeera ng'oyoza pikipiki eno kikwanguyira n'okugiwa endabika ey'enjawulo. Then erina akakyajinga essimu yo. Ennaku zino bagamba connectivity is power. So buli w'obeera wonna 24/7 eri bakasitoma abo wasize ne puroguramu kyokka ewaffe ekyaza nga teri masannyalaze n'okera ku makya n'obaawo osingisa puroguramu y'omugagga. Naye obeera ne TVS bweteekamu butesi kacyaja ka USB port, teekamu ekisumuluzo osirike, ojja kubeera connected 24/7. Pikipiki eno erina akabala amafuta. Kino nno si kyaswala okoveeko yambako obeera ne TVS ne terijja teri byakunyeenya vuga omusajja comfortable omutwale gy'alaga, bw'otuuka mu kkubo ng'owulira amafuta g'olina teweekakasa, tunula butunuzi ku geegi owete ku petrol station eguliwa ekuli okuli. Then kyeno erina omutto omugazi ate era omuwanvu, ngira nawe w'osobola okukola ki, osobola n'okuyimirira okwo n'otuyimbiramu. Naye kale nga ekyo tukirese nti mu kutikka oba otisa abantu abangi, buli omu atuula ate nawe n'osigaza space. Then pikipiki eno erina shock absorbers zino. Shock absorbers ze zisinga okumu ku katale, era ne pikipiki endala kaaka tulaba nga batandise okuzita. Byebyenjawulo ebiri ku pikipiki yaffe eyo egula miliyoni 4,995. Then n'abagyetaaze ku looni nga toweza ezo ezaawamu, otandika n'emitwalo gibeera 5 kasita obeera n'endagamuntu n'agenda okweyimirira omu kweyanza nnyo.